warhamu bwemuyita omujega gwe balwanyisa kyobola ati neebaza mmwe abantu abali wano abajja ekibuli ne mujja mu dduwa ya Idi Amin yadde tolya dduwa n'ogaa nti naye kale ŋŋenze for the sake of unity for the sake of Islam katugende liyughidha bihim lkuffar kuba nze bantiisa ku ekyo bano bonna bowulira baminisita bammwe abo bonna simanya baani ne bagamba bva muzaata bva mu kintu kino ne baga nti wallahi mbalayirira sijja kivaamu temuli baganda bange mmwe muli balabe bange muganda wange ye Idi Amin dada naye nga kino ekiyaaye kyammwe kimubajje era kiridde ssente bakirinyisize nnyo nkigenze Libya kwekweka kale wulira shaitaani eyo ogende weekweke ku dduwa ya muganda w'omusiraamu constituency ye eri ludda weri mbakafiiri timbadde constituency ye eri mu busiraamu nabana abazeeyi ba talqiini bakugamba faidha saalaka wama ikhwanuka baganda bo bebaani almuslimuna walmuslimaati kulluhum ikhwani naye oyo mubajje endiga tennabana kukimanya nti abaganda baayo basiraamu n'agenda mu buli semina n'agenda mu buli conference naye abakyala n'agigendamu oba kikuba jjubba kikalu ne kigiyingiramu simanyi na kumanya Uganda teri bakyala bagenda bakola semina Uganda teri bakyala balina bibiina by'abakyala Ladiyo eyo mubo Shaban gundi bwe yabadde ajogerako basajja balaba yagamba nti nawa Shabani dola $3 nakdan cash si check Shaban n'agikuba ejjuba ne bamugamba tebimala sente tezimala ne bagenda ne bamwongera $2 babuuza kino kikasenene ekiri endogo ya kasenene ne bamugamba nti kasenene yogera sente sigwa zinona mu office yange ne kinanaagira yenze yazinona basajja balaba aguddewo radio asindika yinginiya we amugamba nti genda radio biraali yagaanira wa naye nga mubajja agibyeko sente Amerika yamuwa sente ambasada wa Amerika yawumula yamuwa sente ogenda okukola radio eyo gavumenti ya Kuwait nemuwa sente ku radio eyo si kyekyoka alina omugagga bamuyita Muhammad Habibu mu Saudi n'amuwa $3 n'amugamba nti nekigende isajja kale wulira ezo zonna sente ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaqi mubajjeko obeerenga okuŋŋaanyiza okwenkanawa naye biizini lojja kusinkana mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala radio biraali ne kifuuka kigambo radio biraali kati yamaliriza nga Hasani basajja balaba amugamba nti kati ennaku zino nawulira gwe mufuti ogamba mbu radio yiyo yawaze radio sente nazuwa basiraamu nga kyagala kugibba era kyagibba ebyuma ebimu kyabitwala embaale mujja kiwulira kijja kugulawo radio ankarib mu bbanga sirye wala oyo ye mufuti wammwe gwe muyitane ku mikolo ze wallahi mbalayirira temumpitanga ku mikolo gyammwe ng'omunagisifu oyo kwali okyayita mubajje najja ku mukolo mumuwalanenga mumuwalana lillah kulwa Allah Nabbi sallallahu alayhi wa sallama atugenti man ahabba fillah omuntu bw'omwagala kulwa Allah wa abghadha fillah omuntu n'omutama kulwa Allah faqad istakmala al-iman obukkiriza bubeera bujjudde naye lwaki temutamwa munajisifu mubajje lwa bubbi bwe ne mumukyawa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okyawulira abisiraamu gyebiri ebikyayita mubajje ku mikolo gyabwe n'omutunulira ne kyayagala mu nsi takimanyi zikiti omuzikiti n'ogutunda genda ku William Street protestate eyevuddeko emberebezi kati etuleetedde ebizibu ku kyapa kyawo protestate basajja balaba amugamba nti nze mufutya ebintu byoyogera nze ekintu namaze ddo kiguza omusajja Drake n'obuuza n'ogaa nti kale situgaana mwalitunze naye abasiraamu mu nsi baweddemu mulabe kale ku basiraamu baffe tunaamanya nti bwe tunaaba n'ekizibu tunaddukirayo n'abanga ajja atuddizaayoko atuddiza saddaaka n'abanga azireetezza kanaagitoola naye ne batwalira abasajja abatayinza na kulowoozebwa nti balina ke bayinza otuddiza ne baguza Drake amugamba abasajja balaba nti ekintu okinguzizza naye ekintu kiremeddeko kavyeti njagala eveeko basajja balaba agenda alumba eno shaitaani yamubajja agigamba n'amugamba nti mubajje genda omusajja mujje caveat ku kyapa kye mubajje n'agamba nti ebintu saabitegeera ne bakiyita shaitaani eyo ne bagiyita mubajje n'egenda ejja n'ekirevu kyayo ng'ajjidde ddala amanyi nti ava ku ofiisi ye agenda kubba n'agenda ewa Drake n'amuwa $3 million inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
miliyoni 3 nekizikwata nekizezibika nekigenda nekikkiriza nti kale bajjeko caveat mu ngeri yonna kubanga kyatya tekiyinza kuddayo kuyita bammemba executive kujja ku caveat. Drake n'agende wa minisita omukulu omu mu gavumenti n'agenda n'akozesa amayinja ge nga minisita n'abagambye nti nze wallahi bino nja byogera ne baminisita nja kubaanika tunga ne miliyoni 10 omanye ze bagaba buli muntu abeera mu nsonga ebawalampa bagaba 10 ne bamaliriza ne batandika tujja kukuba amasasi wallahi tujja kukuba amasasi bambi bintu bya supreme ne baga nti nsabise nnyo mu kuba amasasi man mata duna malihi man mata duna dinihi fa huwa shahidi njagenda nga wa Allah nga ndi mujulizi na ya ate it's a matter of time dakika 15 ngenda kubanga na mwemba sinkanye nga muzize chembaga nti basilamu mu munywere bataddewo olukiiko bataddewo olukiiko tululinze akakiiko kagenda kukolera 14 days naye mugende mubagambe n'enkola yaabwe eyeyongeza tweyongeza emyaka 5 kebagezaako ne kabatanda ne bongerayo ebbanga lyonna ku lukiiko luno twatandise dde okubala ennaku akakiiko bakatongoza lwaleero ku Supreme Council naye kebagezaako ne bongeramu walawu yawman yadde olunaku lumu biidhinillahi taala nze ngena ne bagaye ebigambo ne mbita byakusaaga nabagamba lulye bweyogere nti mujja kulaba tsunami nkiddamu ti wallahi mujja kulaba tsunami. Omanyi bino ebintu bya Uganda bwe mutesuula muddalu teryamanya nti ebintu bitabuse baddeeyo ne badda mu ofiisi zaabwe ne badigidira eyo ne balowooza nti ndowooza ebintu bitambula bakyatuyita abasiraamu abajegajega yate abasiraamu babeera ddi abajega kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah noga nti abo bajega nechi twagambye nti tetukyayagala biri byagenda nga bwe mwagenda ku supreme abavubuka la tujja genda nga tugenda nga buli kimu kimaze kuggwayo olukiiko tuluwadde omukisa gwalwo tulinda olukiiko luveeyo ne bye luvaayo kuba abasajja balaba yabagamba nti ye talabawo omugaso gwa lukiiko kubanga byonna byabagambye nti mubajje mubbi ne banne era n'abo abantu bye bagenda okujjayo tebalina kirala documents tuzirina Shabani gagundi bwayabadde azijja abasajja balaba zeyo zennyini ze tulina naffe goroza nyizo okuyimirira wano neerege nti nga simanyi lwaki neerega n'omuwulira Shabani omubbi omuyaya atandise okulimba abantu nti bangoba olw'okuba maze okuzimba omuzikiti so what gosoose okuzimba emizikiti mu nsi kati bwe tunaagugobamu ffe tugende tusule muli ebikyabyogera ng'ekiyayira bwe kiteekwa okwogera bwe kyavuddeawo ne kigamba nti olw'okuba siri muganda omuyaye mugende mumubuuze eyo shaitaani nti etufuze emyaka 6 yabadde emaze okuyingira mu Buganda era abadde akyali mugisu myaka 6 naye twakkiriza ne tukuba akadingidi ku kisajja tetube tuli ku ibilisi yennyini gye twogerera ebigambo ebyo byonna byonna kibyogera bwe kyavayo ne kigera kigamba nti bangoba olw'okuba ndi wa movement enempalampire ku State Square ate nga nayo kyali kinoonya kubba kubanga kyajja okujja okulaga ebiwandiiko byakyo babikisabye ne kiteekako kitiisatiisa mbu ndi kampeyina wa President Museveni yakiwa ebbaluwa eno ey'aba kampeyini eyo diiru kyagipanga eyo gamba nti bakigamba nti bakikutte n'obululu kyali kigambo kyamu bajje ye yakireeta n'akiteekawo essaawa yakyo ng'amanyi nti ejja kutuuka era yeeno kati kitandise okugamba tebanjagala era mulabwe bateekako nti bankwata n'obululu kisajja kiyaaye bajjamaani kisajja kiyaaye kisajja kimafiya kiproperty master nekitunda emaali y'obusiraamu ne bagenda bawandiika ebbaluwa ne bagitwala mu gavumenti nga baagala exemption baagala kuba exempt nga kubajjira musolo ku mmotoka basajja balaba bagamba nembaga nti muleete ssente z'emmotoka ebbaluwa ebintu biyiseemu ne baga nti tulina ssente n'abaga nti ze ngenda kugula mmotoka zange basajja balaba n'ayisaamu emmotoka ze 6 ne batandika okuba ekkerere n'abawa bu 10 obu 3 akalala kino kichairman kyekikavuga kya drama kino ekyaluwa kyekikavuga akala baali bakawadde deputy mufti naye bwe yalabye ng'ebintu bitabuse n'aga nti nedda ze saagala mmotoka mundeke n'agita awo be basajja babbi era endala baagiguza omuntu omumemba mukulu mukungu nnyo mu Kampala Central Prado gy'avuga omu ku bakungu abali mu Kampala Central ku saidi y'ebyobufuzi
nebe basajja mwabe masindi plot za petezimanye 3 eziri commercial road commercial street yazitunda plot 3 esava nazitunda nazimalawo. Shabani yajja ne bola bolwalero nga yakulira sima interreligious council simanyani ali ebyekikafu ebyo babeera mu eyo ne bola kye kibikulira kyo kibigwana kuba kikafiri. Alina agenda ne bakafu banne yakumalawo mali ya Busiraamu tetulina ke tulina. Omusajja najja Idi Amin Dada n'atuwa ennyumba 8 naye tetukyalina nnyumba n'emu. Abasajja abayindi ba muslimu sunni ikhwani muslimin ne bajja ne batuwa poloti za fezo zonna wallahi ekisajja kizitunze. Ate si babagamba nti poloti zijja kudda kubanga ye basajja balaba ayina ebiwandiiko bye byonna. Ate naye mubbi munnaabwe kubanga basooka ne bakola first transfer ne bakola transfer esooka eyo wabeerawo ne bikampuni ebitategeerekeka eyo neeyitawo bwe wayitawo akabanga ne bateeka mu transfer ey'okusatu. Ogenda kumanyira ani ku transfer y'okusatu tewali. Olwaleero Uganda Muslim Supreme Council kikyalina lukiiko olwaddaawa lufu olwa construction lufu olw'eddwaliro lufu olw'eddwaliro mugamu bajje kitwagala akakiiko kaffe kabeere independent mubajje yagaana naga nti nedda njagala mbeere signatory ne babirwaniramu abasajja ne baga nti akakiiko tukakulekedde kibbeezo wallahi nga bwe kyagala kiringa ekibbeezo akitayo waakyo. Zaka committee eriko bano ba Sheikh Swalihi mu birwawo be bamemba ba Abdallah Bakasambe mugende mbabuze sente zava mu Yuga Chiki ewa Sekarara aweereza sente za zaka buli nkomerero ya mwaka kuruno yaweereza milioni 6 yaweereza. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ibadullah أوصيكم وإياي بتقوى الله فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فمن شد في النار. tumaliriza omusomo gwaffe ogw'olwaleero ng'abasiraamu ebigambo byembagambye byebyo mbijjira ddala wennyini ku soosi naye bwayise eyo nga mbategeeza nga ne fayiro weeri nevayo kiyimaamu kiri awo kimusa kyambadde mbu nekyagala kinnyanukule olw'okuba kikwano kyamubajje. Era wallahi abavubuka ab'ebwayise balungi nnyo ne bakikwata baali bagenda kimiza omuswe bweru ne baga nti mukireke ne bakireka nakimaze okigoba ekyo nakigenda todda mu muzikiti ebwayise. So kyetugamba nti yenkola gye tugenda obbakolamu mwe bayimaamu buli lwe munaatandika okunanaagira ku bituuti tujja bafulumya kuba mulabika kati mwagala kwegatta n'omubbi mu kuzisa emaali y'Obusiraamu. Tubaga tujja kubafulumya ku bituuti tujja bagoba ku mizikiti mwembe baziza ab'ekatwe kuba essaawa eno nzibuzibu okusalawo ogamba nti baleeta kutubange n'ekatwe. Naye ekirungi nti alhamdulillah muli basajja balungi mumanyi Allah kikyayagala mumanyi omubaka ayagala ki. Naye ojja kuwulira emizikiti emirala gwanoga nti mugira mukyalindako mulindako kiki mulindako mubajja amale kubba amale nakufa tugende tulumbe basikaabe n'owulira wallahi obuzibu abantu balina. Hasani basajja balaba yeekwasa nti wallahi abaana bange mubajja onnyonoonye nnyo naye nange kanzeewo buli kimu kyonna kubanga byayombedde mu kiyumba omwo wallahi nga biringanga sheitaani era bwe zibeera. Kati nze maama wange ali awo atudde avudde embalala atudde wano wiikisi 3 abaana bange asome ekibuli yankubira essimu dadi lwaki obba emaali y'Obusiraamu n'otunuulira abaamu bajje n'ogamba mubuuza kyolowooza. Era nekiddayo eka nekigamba nti mumpa amaleewa ndye nga kiva ku bba n'abakazi ne bakiwa amaleewa nga kiva ku bba. N'otunuulira wallahi shaitaani mubajje tumugamba mu abasiraamu bwe naabiganye tugamba nti mubajje bw'anaabeerawo ku maanyi ga mikwano gye awaanu shaitaani mikwano gya shaitaani
bwana abalemeddewo awo ng'alemeddewo tetujja wabula balindirire ekinaddirira ekyo nkyogera ne bantwala mu mahkama al-uliya ne bantwala mu supreme court mu high court mu kyengenda okwogera mbagambe tetujja kuweera okujjako nga mubajja akutte ekkuba ave mu bintu by'obusiraamu ate atuwe emaali y'obusiraamu tajja kunnumba bw'atyo ng'embuzi eyasize ekibya atambule ateeko otuddiza emaali yaffe baŋŋamba kyagula ekizimbe wano awo ng'oyambuka awo awawe najja nankumbi sima baali batundirawo nkoko sibimanyi ono mubbi munne waakyo muyaaye munne waakyo nsereko mutumba n'akiguza ebiyumba byakyo ebiri awo wansi awo waalinga wakabaala nga wakava ekibuya awo otandika ku lw'entebe kirina ebimotoka bifusofuso wallahi byonna tujja kubyokya kirina bifuso nsereko mutumba mwaleetera ente naye abo bonna bagamba nti bakyali basiraamu era nga tukkirizanga bwe binaaba bikyaganye insha allah mulindirire essaawa yonna tujja kuteeka ky'ofiisi mu kibuga awo tubagambe nti ensonga z'obusiraamu tuzikolere wano nga bwe tulwana okugoba ababbi mu ofiisi zaffe eza uganda muziri mu supreme council kati abayayi bali awo okujja kwa Gaddafi kwe kubaluma era bino bye boogera na bano bahajja kyanuuna mbu presidential advisor ku religious issues oyo anuuna yasoma wa olwokuba munubbi kitegeeza nti buli ayogera olunubbi lulimu oluwalabu kitegeeza nti abeera amanyi ebyobusiraamu ye ekizibu kyanuuna gwe mulaba oyo yagamba nti ekizibu kye anti ate Gaddafi omugenyi ajja kujja bano bonna baminisita abayaaya abo bonna bye boogera mpusima Gaddafi agenda kujja gwe oba otwala muzikiti gwatwale mulimu ki tuba tetusaala naye nga Gaddafi ng'omuntu mugamba nti ye tumwebaza kye yatukolera naye mbaga nti bwe kinaaba kyetaagisa kubeera nga tumuvayoletinga aleme kubeera nga ajja wano olunga balemezaawo mubajja omubbi waabwe ekyo tujja kikola biizinillah olowooza munaafa ffena tunaafa ne tuggwawo bahizibula bali eri basogola busogozi mubisi kunywa abafalastini abali e Gaza basogola mubisi kunywa eyo yembeera kati yeeyo ensi bwetyo bwetambula ensi mugijja mu kutema obutemi obulaadi subhanallah awo ensi yavuddewo dda ensi mugijja mu kulowooza obulowooza nti nze kantuule wano ebintu kambiveeko obivaako obirekeraani bali babbaani ba hizibullah abapalestine e Gaza babbaani abaye Iraq babbaani tebalina gwe babba wabula babakolako ebyo byonna liyakuula rabbi allah kyembagamba mu abaisiraamu nti essaawa yonna mulindirire ekinajja mbagambye nti bw'abeera Gaddafi butajja wano tujja kuba violent tujja kudemonstratinga nga tutegeeza nti mubajja atuviira agende bw'anaaba aganye alindirire ebinaddirira ala fasallu ala habibi almustafa امتثالا بأمر ربكم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه ب10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله وخلفائه الأربعة وزوجات النبي أمهات المؤمنين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في لبنان وانصر إخواننا المجاهدين في كشمير وانصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين اللهم احفظهم فإنك خير الحافظين اللهم إن لم تنصرهم فمن ينصرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصرنا من أعدائنا ما ظهر منهم وما بطن اللهم انصرنا من أعدائنا ما نعلم وما لا نعلمهم اللهم شتت شمول أعدائنا اللهم دمر ديار أعدائنا اللهم مزق جمع أعدائنا
اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه اللهم اجعلهم وأولادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. olina akuba essimu ate mbadde ngamba ate mwali badde ebintu temubijjaye wano Ssennyonjo owabaka wa Protestanti bwe yagenda okuwagira ebisiyaga bamutwala ku leediyo lwatu ne bamugoba mu bintu bye church. Naye ffe tubeere nabo ba Ssennyonjo tetuyinza kukkiriza. Ate yaliyo yennyini omuyaaye mubajje n'agenda ku Voice of Africa n'agenda yeegaana ayogera agaana nze wallahi sibimanyi kasajja kali akayaayi kanne ka Hasani basajja kage nti wallahi neewunya omusajja nga ndi ku leediyo mpulira omusajja neegaana. Mwe mukimanyi nti mubajje yali mu skando ya Global Fund muzimanyi ze zino sente ze baleeta ez'abalwadde b'akafuba ne siriimu naye baazimuwa ffe twagenda ozitegeera nga bamaze ozimuyita yali ava bweru bwe yagenda okutuuka wano yasanga kino kisajja kye tezikuba kimaze okugenda e Nairobi nga gye bazijja. Mubajje Mungu ya checking out era yeetoola mu bwetoozi n'achecking in n'agenda sente ne bazikola ki n'azijjayo. Baali bamutwala mu kakiiko k'omulamuzi bamuyita ani Ogola naye omukulu mu gavumenti n'aga nti atujja kuswala mu kireke. Naye mubajje olye sente z'omulwadde wa siriimu amaze okusiibula ababa amabugo gagali alama kino alama kiri kubanga siriimu kakwata ng'omaze okuteeka omukono gwo gw'ekitiibwa ku death warrant sikyo. Naye mubajje n'ofuna amaanyi agali esente z'oyo era ng'okyatugamba nti okyali basiraamu tugamba nti tatweteekako tayimu etuuse agende akole ku birala. Tukkiriza ne bwene bandogoyi nga yerimu okutya Allah eneebeera ku Supreme Council awo neetufuga naye tetusobola kukkiriza bintu bya kiyaayi. Isayiga wamugamba Sheikh Umar Bakari abagambye ti Sheikh Isayiga yamugamba era n'amugamba nti wali emiliyoni va mu bintu by'obuyaaye. Sheikh Isa yagaanirayo yali emiliyoni emu ye chairman wa Zaka committee n'asayininga mubajje nabba ne Isayiga omusajja asibala omugugu n'osula mu muzikiti n'ogenda obbe miliyoni. Kati kye tugendako billa tetusobola kukkiriza muntu kati azanyira ku maali ya Busiraamu ne bwali bamufuti mulala nga yazze ajje nga amanyi kinsize kulembera Basiraamu ebyobubbi sijja kubyeteekako. Naye bwe tutakwata tutyo basajja bajja genda nga bajja babbe emaali y'Obusiraamu ng'olinganga bba emaali bamulekwa ne bamulekwa bayinza gye bayinza okuloopa. So Basiraamu ekyo kyembalekedde bano banaaba tebannababba goba ku muzikiti insha Allah kuba kati akakiiko kagenda kutuulako omuzikiti olw'eggulo kyemmanyi ku asiri. Bannange omusajja yazze ffe bayimaamu tetwagala kutabula muzikiti ebyo bye babeeramu ebyo n'obaga nti olina ennaku mmeka ku nsi ggwe. Basima tetwagala kutabula muzikiti olina ennaku mmeka mu nsi. Bakodomi bange Allah abanyweze ekigambo ekisembayo ndabye wano ku basadde no Hamza Lutakome muleete ku ssente z'ekifo hajiiga baswaba bange galabuza mulwane nze ndi London naye ebintu byange mubiraba mu bukedde mbiweereza omutaggwamu Busiraamu bajamaa naye ali eyo naye ebintu by'Obusiraamu bikola ki naye bimuluma. Kyetugamba nti abasajja abakulu bakola ki ku Supreme Council. Tujja kutandika bajjayo muntu ku muntu bakolayo ki ku Supreme Council. Ebyo ebitongole bye mukulira simanya zakasima tebikyaliyo saliyani muviira ababbi etabu bweneebeze namwe tujja batwalira mu babbi mugende mubagambe. Tokyasobola kutuula ku mmeezi emu na Shabani n'omugamba nti mukama wange mufuti naye erinnya njagala mugende mulidibye. Linnya ddene Sheikh bin Baz abaafuna erinnya eryo wallahi mwe bwe mubalaba yali musajja muzibe naye ng'alina buli nsonga yonna ey'Obusiraamu mu mutwe. Naye muddireene ekimbuye goono omuyaaye omubbi mugambe nti ye mufuti oyo mugiyite mubajje bw'oba oyagala omuwa ekitiibwa ekinene gwe mugende nti bwana mubajje.
amanye eri abalaba ngamba nebanga ti Musaata senga toyogera mannya basiraamu bamwarwala ki kati munategeera mutya omubbi bwe siibagambe ti omubbi ye mubajje bino yadde mbyogera nga ssente bwe muzireeta wano wallahi mwakaba wasajja mwakaba w'10,000 n'ebinusunusu mwegunjukira ebinusu naye tayimu ejja kutuuka nga oyagala okuwaayo omutwalo nga tokyayina budde muleete sente oba olina 10 kireete oba olina 2 bireete kati ekisembayo bye bino bye bagamba nti munnange Musaata omanyi n'abakyala bye baddako bano bannyina baabano munnange Museeka kati ne gy'oli emmere weegendereze yaani agamba neegendereze eki agenda okufa sirimu ayinza okufa emmotoka ow'emmotoka tayinza kufa sasi nze Allah kye yateekateeka bwe eriba mmere era ngenda kufiira mu mmere bwe liriba sasi nga bwe baganda alika era lye ligenda okunzita owulidde nawulina gwe nawuliddewo yagenda ti yakijjama ggwe simanya oli musajja nawe weetadde mu bintu bya supulimu biki naawe tujja kukwanika nnyanika nabbaani nze nasooka obasuulira olukiiko lwa ddaawa bayaaye bayaayuka bazunga buzuuzi n'obagamba nti jama kino nabatwalira abagagga bange nina abagagga bajama nababatwalira ne mbabawa ku Supreme Council ne muga nti mubajje baabo olwabalabako Mungu amaddu amalusu ne gayiika n'ataaliko bakuba tikiti ku tikiti nasangayo yisayiganga agenze omugagga wange omu ne muga nti omuwa ssente era ne bafuluma ne babawa za kunywa soda nga tumuvayoletinga aleme kubeera nga ajja wano olunga balemezaawo omubajja omubbi waabwe ekyo tujja kikola biizinillah olowooza munaafa ffena tunafa ne tugwawo bahizibula bali eri basogola busogozi mu bisi kunywa